Abapoliisi abamu baakedde mu Bunyonyi ne bagumba ko n'okulawuna ebitundu ebirinaanye ebiggwayo abajulizi ebibiri e Namugongo. Abalala bamazeeyo ennaku okulaba nga wabaawo obutebenkevu. Enguudo zibadde zikwatiridde abalamazi ko n'ebidduka era ng'ezimu ebidduka bibadde tebikkirizibwa kuziyitamu. Obumu obukebera abayingira mu kusaba poliisi ya Bulesemu bungi era nga yeekebejja abalamazi bonna n'entwala yaabwe. Ku mulundi guno poliisi erese ebyuma ebitatera kulabika bamulengera abaketta abalamazi abali ewalako ko ne bamuyizitasibwa ab'emmundu ababadde obulindaala. Zibadde nkalu okuyingira awabadde emikolo gy'okusaba era nga abalamazi ab'eggume poliisi yeezoobye nabo. Babadde beerimbise mu bulamazi ne boolesa engalo empanvu poliisi ebayodde. Poliisi etubuulidde nti okutwaliza awamu tewabadde buzibu yadde ng'ekyetegereza empulunguse entonotono ezibaddemu. Waliwo abatonotono betukutte naye bano be bano abasisi b'obusawo abo baagala okufuula omuganyulo naye nabo si be bangi kubanga twabataddeko nnyo amaanyi. Emmotoka zaffe baasi zaffe ezikola nga amakomera zibadde ziyitamu buli gwe bakwata nga bateeka mu baasi. Yadde nga Nasisi w'omuntu yeekulumuludde ne yeeyiwa wano e Namugongo mu kkuza olunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno, poliisi ekoze ogwayo ogw'okukuuma abantu n'ebyabwe. Emikolo gigenze bukwakku ng'ebyokwerinda binywezeddwa. Nze Anis Wisdom Kiyonga. Kaakano katudde wa munywanyi Dean Lubowa Sava atubuulire ebinonogo n'obunyonyontuvu ebibadde mu kulamaga kw'omwaka guno.